ngezaako okwata kamera eno nsigale ku shoot kati kamera yali ezitowa kati nennemererwa nenserera nengwa mwala we naserera gwa mwala kati kyendowooza oba waliyo kiti oba waliyo jinja kwennagwa nenkubagana amagumba negamenyeka. So in that process abasajja kati abantu ne batandika okasuka amayinja kati in that process abasajja ne bakambuwala nnyo ne bakuba abasasi abantu bonna ne basaasaana kati nze ngendo okuva mwala nga tewali muntu n'omu naye omukyala yali ayimiridde ku veranda eri yakuba enduulu n'agamba omwana w'omukazi bamusse kati ate nze mukuyaya kati mukuwulira ng'agamba omukazi w'omwana kati nze navaayo ate nga njagala teekawo shuti ndaba oyo gwagamba gwe basse kumba ate agamba nze kale omukazi najja nagamba ofunye obuzibu kati nakwata kamera yange ne mugamba no please leave my camera nangamba gwe tolaba kyotuuseeko kati nagenda olaba nga nvaamu omusaayi mungi nga gukka bwe guti naye nga siraba we gukola simanyi we guva kati that lady nanyamba simumanyi era njagala munoonya nanyamba nankwata ku mukono nanzirusa kati abasajja nga bakuba amasasi we batusanga ne bamulaba ne bamugamba hey okay sorry kati omukyala nantwala ne tusanga abamawulire abalala kati akatambi ako kasaasaana nnyo omuvubuka yansanga bandaye bannamawulire mujje mulabe kye bakoze munnamwe bamugjeemu eriiso kati nga mpulira nga nyumya emboozi kati ngenda okukwata mu liiso bwenti ewali eriiso nga waliwo ekituli nakwatawo bwenti engalo nenziyingizaayo eri nasanyalala kati ne bantwala mu ddwaliro we bantwala mu ddwaliro ne banteeka katanda naye nga amasasi mangi kati nga abantu bonna ate badduka mu ddwaliro liri okufuna obuyambi kati ne balwawo nnyo okunkolako ne banteeka katanda kati nali nina ebiwundu bingi nga nfulumya omusaayi mu mumwa mu nnyindo buli wamu nga buli kituli kifulumya omusaayi kati ate badokita ne bagaana abasawo ne bagaana okunkolako. I remember waliwo omuwala bamuyita Swabula yajja n'agamba Miracle kiki ekikubaddeko ne mugamba I don't know natandika okuba ebyo ebifaananyi ebyaliwo kati kyenzijukira dokita kati Swabula yamugamba yamba Miracle akole ki omukoleko ng'alaba nvamu omusaayi mungi kati dokita aba atandika okuntunga bwati yagamba bannaye siina wuzi n'atuma owaboda n'amugamba yangu wondeetere wuzi ntunga omwana ono kati mulimu bwonge ekyanzijira nengamba owaboda wanaleetera wuzi nga sifudde era kyenzijukira nagamba Swabula ne mugamba nyamba onzigyemu engatto kuba nali nyambadde engatto nga ziclose ne mugamba nyamba onzigyemu engatto n'empale era bwe yanzigyamu engatto n'empale nengamba mukama nsonyiwe ebibi byange nfudde ndi mulokole kati in that process nenva ku nsi kuba nzijukira gye nali nalaba ennimiro ng'abantu gye bali bangi naye nga they are in white kati omukazi najja n'abayombesa n'abagamba abagole batuuse naye mmwe mukola ki muli mukola mpola kati awenako mutegeera kati kati ate awo ngenda okuddamu nga ndaba abafande bajja nga bangi bakuŋŋaanye naye nga balina emboozi gye banyumya mbalaba naye nga bye banyumya sibikola ki sibitegeera wabula ate nina gye ndi ate ye emboozi gye mpuliriza naye in that process God was at my side ne bakuba omukyala essasi labba bullet era mmanyi oyo omukyala ndooza ye Katonda wange bwe bamukuba labba bullet ambulance yajja emukola ki emugoberera ne bamuteeka mu ambulance kati baba bamuteeka mu ambulance we bati dokita n'abagamba nono mumuyambe mumutwale mangu emulago kubanga omusaayi gulabika gumugenze kuki ku bwongo kati simanyi kikyaliwa kuba nze nalowooza bwe banantuusa mangu emulago nyiza okukola ki okuwona ate batutwala Nsambya nebuuza ki ekyaliwo that time okuŋŋaana okugenda emulago bantwale ki Ensambya. So in that process bwe twatuuka Ensambya kyenzijukira nasanga abantu bangi nga bakuŋŋaanye kuba ebifaananyi byasaasaana abantu bakuŋŋaana Ensambya ne batuuka n'okujja mu geeti y'eddwaliro nga bagamba twagala kulaba Miracle. We natuuka ku ddwaliro kyenzijukira we natuuka ku ddwaliro nabagamba abaaliwo mumpe soda kuba nali mpulira nga obulamu bugenda naye nga bwe nanywa soda omutima gwange gugenda kuba mu mativu nga nfudde kati waliwo koligi wange bamuyita Matovu nandeetera Minute Maid ne mugamba njagala soda ne bandeetera soda bwe namunywa nasesema omusaayi kumpi ebaafu nnya kyenzijukira dokita n'agamba thank you for praying agenda ku survivinga kati buli omu ne yeewunya n'agamba ate omuntu asesemya omusaayi agenda survivinga anti omusaayi gubadde gukutte nga mungi mu lubuto ne mu bwongo naye kati gufulumye
in that process ne bajjuza empapula ne bantwala mu theatre awo naddamu otegeera nkeera nga ndi mu ICU ku oxygen naye nga bansibye omutwe gwonna bwe guti nembuuza anko wange nembuuza lwaki bansibye omutwe nangamba nanti bava kulongoosa omusaayi gubadde genda mu bwongo nembugamba ate ngera maaso bagasibye nangamba nanti eriiso erimu livuddemu obutalimba nasaba esaala nengamba mukama nyamba obutawera okusukka essaawa emu nga mmaze okufiira ku kitanda wano kubanga nakirowoozaamu okukomawo mu nsi nga siina liiso nga nkola mulimu gw'amawulire nengamba TV kyenempa omulimu ne TV yenyini gyenkolera tebajja kuddamu kunneesiga nempulira nga neerayiikiridde kati in that process abasawo ne bajja ne bankebera ne bagamba izoke asobola okussa bulungi ne banzijayo mu ICU ne bandeeta mu ward bali bakantuusa mu ward bwe bati abasawo ne bajja abakyala balinga 15 ne baŋŋamba tugenda kukutunga liiso ne mbabuuza ate eriiso eryavuddemu mutunga lyaki ne baŋŋamba don't ask me any questions ne bakola ki ne baŋŋamba kati weetegeke okukutunga naye ekintu kye siryerabira obwo obulumi bw'okuntunga eriiso kozi tebansanyalaza naye agamba lwaki temunsanyalaziza naye agamba kati olondako ebintu bibiri okukusanyalaza n'ofa kuba wakava mu theatre kitwala 4 days okuddamu okukusanyalaza oba oggumira obulumi ne bantungira kumpi almost 1 hour naye nga mpulira obulumi nga bakutunga wuzi nga bw'otunga olugoye ogiwulira nga ekukola ki ekuyitamu so mu byonna kyekyo kyenyinza okugamba nti nasurvivinga naye mu ebyo byonna nti nebaza mukama nti nasigaza eriiso yaddeka enkyalina obuvune kuba gana amagumba mu gakuba gavaamu that's why nti eriiso lyakola ki lyagwayo munda kintu kyokka kyensuubira ekyanyamba kati dokita yajja after 4 days nangamba tugenda cooperatinga naye tugenda kubajjula omutwe nga balina okunsala omutwe kino bakize eno nekino bakize eno babanga amagumba ne mugamba dokita it's okay kubanze nali manyi kyenali nfaayo kwe kukola ki kwe kunzijanja bampone naye nali simanyi kigenda vaamu kati dokita kati abantu bonna ne bamubuuza abaliyo ne bamugamba lwaki okola bwotyo nagamba nanti that is the only method we have kati dokita omulala najja nagamba naye this is a young man okumusala omutwe kigenda mutwalira emyaka 5 nga tannawona ate nga takola kati I remember that Dr. Kamuregera nagamba let us we try another methods nakola ki nangamba tujja musala ennyindo tumusale n'omumwa tulongoose nangamba naye sigenda kikola kati nengamba it's okay kati ate kino ekyokunsala ennyindo n'omumwa nali nkyeraliikiridde ate okusinga kiri eky'omutwe kati nangamba naye sigenda kukolako kati nagenda naye after like 1 hour omusawo najja n'aka akasuuka balina akasuuka ke bakwambaza ng'ogenda mu theatre kati we nakalaba omutima gwatya ne baŋŋamba dokita nangamba ne tubaleeta empapula kati omulundi ogwasooka saasayininga kuba ndooza nali mu mbeera mbi kati dokita nangamba sayininga okuba kufa nensayininga bulungi ne tusaba ne tukkiriza Katonda ne ngamba nja kukomawo ndi mulamu kyenzijjukira ekintu ekyasinga okumalamu amaanyi nalaba Nantale ne Isaac bali baze kudwayo okundaba nga bantadde katanda bantwala mu theatre I cried nga ndaba ngenda kulekawo bannaye ab'amawulire era bwe nalaba Isaac ne Nantale ne ngamba omulimu gw'amawulire ndabika nguvuddemu kuba be bantu ndooza be nalabako nenzijukira field nenzijukira obulamu bwa field biki byonna bye tubaddemu ne tugenda dokita nangamba tofaayo everything is going to be okay ne tugenda ne bannongoosa abantu mu theatre ndooza zaali ssaawa nga 12 oba 11 navaayo ssaawa 9 ez'ekiro nga bannongoosezza ne nkomawo nga ndi mulamu naye mu byonna nze obubaka bwange bugenda eri abasajja ab'ebyokwerinda kye balina okukola babeere bakisa eri omulimu gwaffe kubanga ffe tetulina musango just okubeera ne kamera n'okubeera ne peni n'olupapula si kyakulwanyisa ekiri awo nze kyensuubira nti abo abasajja abankuba bali basobola okujja ne baŋŋamba
Miracle jawo kamera yo oba kola ki oba vaawo dani okukuba okono n'obulamu bwo kuba kati nze obulamu bwange yadde weebuli naye kati mpulira omutwe nga gunnuma omutwe gusobola okubeerawo ne gukuluma n'owulira ng'oyagala nakwegaana ensi. So kati abasirikale osinga okukola ebyo akugamba vaawo. So tugenda mu kaseera ke bayita ak'ebyokulonda akakanaayo kyami. Naye nze kyensaba naddala omukulu w'akakiiko k'ebyokulonda waali boogere n'abasirikale kubanga be baba mu kontre ezisaawa mu byokulonda. Abasirikale si be bakulira akakiiko k'ebyokulonda wabula boogere nabo bababulire nti ab'amawulire tebabeera na musango. Ffe ffe tujja kuteekawo kamera kutuusa ddoboozi lya muntu wa wansi oli atasobola kujja Kampala mmanya kiriwo oba omuntu zira kubaaliwo abagamba nti olutalo kulwava olutalo nonne Wambogolo ava yali ku polling station yali emu ne bagamba nti waliwo box ey'obululu ereeteddwa naye baagala kubujja mba bugatte muno bwe bakola ki bwe babala. Kati ffe twali polling station eri endala twagenda okulaba nga embooko etandise okunyuuka. Ntugamba kiki ekyo ekibaddewo kati ne wafuluma order egambibwa nti tewali muntu n'omu kuva ku polling station eno adde ku polling station endala. Buli muntu polling station enena gy'aliko gy'olina okusigalako. Kati nesobola kumanya akigenda mu maaso bulungi wali ku polling station yakola ki olutalo kulwava. Then ne babala obululu batandika okubala obululu wayitawo eddakiika zaalinga nga 6 endala nga zeegase ku 5 ziri. Ne wajja ebimoloka by'amagye bino amudikazi binene ne biyingira mu kisaawe. Kasita byayingira mu kisaawe amagye ne gatandika okukuba abantu nga tukwata ebifaananyi ebyo. Then poliisi eri ku polling station yaffe kwe twali nawulya bulungi n'amatu gange abapoliisi bagamba naye kati amagye lwaki gakuba abantu babadde mu mirembe gyabwe okuva ku makya twakuumye eddembe naye kati bo bazza ati kati kucyankalanya bucyankalanya nga police office omu bw'ayogera bw'atyo nga neewulya namulina kumpi nagamba lwaki bakuba abantu lwaki babakuba babaleke lwaki babakuba kuva ku makya twakuumye eddembe naye kati babacyankalanyiza. Then awo amagye ne gatandika okulwanagana n'abantu ba bulijjo babakuba amayinja nga amagye bogabakuba. Kati poliisi netuuka akaseera nenafuuyizibwa nga tekyayinza kututaasa tekyayinza kubaako kyetaasa. Time netuuka ku polling station kati polling station ziri endala twagenda okulaba kati netutunuzayo kamera twagenda okulaba nga abasajja bajja nga beebise zi masiki eza white naye nga bali mu leeya but bali nga si bano abasirikale aba bulijjo nti omulaba nti naye ali mu mbeera nga si nnungi bali balabika bulungi nnyo nga beebise zi masiki bambadde leeya ne bajja ne batuuka ku polling station ezimu 2 ne bakwata box z'obululu ne bazaasaayasa zonna. Then ne bakwata obululu bali mu box bonna ne babuyuzaayuza bajja polling station emu ku emu paka batuuka ku eno gye naliko. Kati batuuka ku gye naliko omusajja yali muleeya n'antunuulira bw'ati ne bannamawulire abamu abaaliwo awo n'abuuza mwe mukola ki wano. So omukulu bakwata omukyala w'akakiiko k'ebyokulonda yali abalawo obululu obwo. Omusajja yali muwanvu ng'alina nnyo something like that. Yakwata omuggo nga muwanvu naye ng'omukyala ali biza ali mu kubala Ismail Nalukola Farida something like that. Nakwata omuggo nga muwanvu kino nkikuripootingira. Yakuba omukazi I don't know oba omukazi akyali mulamu oba omukazi yalaga wasimanyi go ge mazima. Yakwata omuggo nga muwanvu n'akuba omukazi n'aga mama n'agwa wansi. Omukyalo yali abala akalu polling station yali ku side era wali ebifaananyi bya Farida wansi ku kisenge eri. Omukyalo oyo n'agwa wansi omukyalo kyaddamu kuyimuka wansi. Kati poliisi era stilo omusajja yagamba lwaki amagye gakuba n'agamba ati omukazi akoze eki ko omusajja n'amugamba ddamu oyogera ekigambo eki kimu naye ng'omusajja oli abuuza ali mu uniform ono amugamba ddamu oyogera ekigambo kimu tali mu uniform. Kati ne bitusobera ne tugamba who's confusing who
poliisi yebuuza bana abakuba abantu amagye nago weegali kati time neetuuka ku polling station yaffe gye twaliko abasajja bwe twakwata omukyala twali tulina ne baddira amasimu ge twali tulina gonna kuba nalimu n'abaana oba bo badda wasimanyi ne baddira amasimu gaffe ne bakola ki ne bagatujjako bamala okutujjako amasimu kati munda mu drone jukira mulimu engeri y'entebe nezaali ntono kati ne batugamba fukamira teka amagulu wansi then abasajja ne batufuula ng'entebe akutuddeko akukuba nga twebase bwetu then ofukamira n'oteeka amagulu wansi emikono n'amagulu wansi bwe then omusajja n'akola ki n'akutuulako wano nga bwatudde ku piki nga bwakola ki bwakuhitinga jukira at first yasoose kusiba maaso secondly n'akwambaza ekigoyi kati nga tolaba owulya buwulizi ng'omu batubuuza mukoleraani lwaki mutulabisa mukoleraani lwaki mutulabisa kati bo nga bagamba nti ffe tuweereza Bobby nti Bobby Wine gwe tukola ki gwe tuweereza tumugamba nedda tuli bannamawulire nti bwe muli bannamawulire lwaki ebyaffe temubikola ki temubifulumya lwaki mufulumya byabali bokka tumugamba nti ffe tuba tukwata general ki amawulire abasajja n'akutuula ku mugongo n'akukuba kati then zaali ziwera zigenda mu ssaawa nga 12 baatukwatira awo saddamu kulaba kiyitibwa kitangaala abasajja baatuvuga ne batwetoolooza n'akucekinga mu nsawo sente zine zaalimu n'azikola ki n'azijjamu kaadi zitwali tulina zonna n'azikutulaakutula buno obusimayo press jacket nga tebukyagasa buno n'akola ki ne babuyuzaayuza bonna kati bo bagenda bukasuka wabweru I think so babukasuka but bwamala okubutwambula n'empulya ng'empewo eyikola ki eyingira mu kamoroka kati by then obwongo bukuweereza kyekikola ki ekiddako kyemmanyi obujaketi bwasulibwa wabweru natutwalibwa oba kyali kifo kisimanyi naye nga abasajja batuvugira kyemmanyi sawa ngezi nga bakwetolooza okubazaayo okukemabega kasore katono bifo nga tetunnakwatibwa bwe bamala poliisi yali ebuuza nti bano lwaki amagye gakuba abantu then mu ddakiika ntono jati neeyingirawo nawulira omusajja w'amagye ng'agamba nti kati jati eyingiddewo bafudde kati neŋŋamba ani ali waggulu waani poliisi etya amagye gatya jati kati neŋŋamba kyekigenda mu maaso so akombadde mbazeeyo katono emabega abasajja ne batutwala mu kifo sama kifo kibakola ki kibatutwala nga babuuza mukoleraani ani gwe mukolera omusajja abawa ssente mmeka okutulabisa tugaba ne jukira takukiriza kumukola ki kumulaba ku face but kinzijukirako ebintu nga bibiri balina embuto nga nneneko nga bawunya obuwoowo obulungi balina expensive perfumes era bwombuuza rafanana kyonkola kikyenzijukira nti baali heve balina olubuto balina perfumes ennungi kyenzijukira nga babuuza omusajja abawa ssente mmeka lwaki mutulabisa ssente mmeka zabawa okutulabisa kuffe tolina 11 kyakola ki kyatuwa nze n'okumusinkana simusinkagananga nako mulaba bulabi abasajja ne batunyiga zaali ziwera ssaawa simanyi ssaawa mmeka but kiro nnyo ne bagamba kati buno burasuku tubukolere ki batuyita burasuku I remember that word buno burasuku tubukolere ki lwaki mwagala kufa nga mukyali baana bato lwaki zino ensonga temuzeesonyiwa ne baddira footage w'oku ssimu batusaba passwords naye kirungi kyensaba Katonda nti tebannayiga kutusaba simanya email biki bakujjako bujja ssimu lines ne bazisuula essimu ne bazikola ki ne baziwamba ne batujjako kamera sente kaadi byonna batwala kamera yange microphones essimu kaadi yange ne sente then kiro nnyo nempulya nga batuzaawa mu moroka jukira okuva lwe batukutte ku ssaawa 12 paka sinaddamu kulaba kiki kitangaala since then
amaaso gange gatandika okufuna kitoba gatandika okuluzinga vision up to now kati ne bangamba nti ntune computer science akola ki kufuna mugi computer because bansiba ekintu mu maaso wano ne bambika n'ekigoye kiringa bakikwamba kiringa kikapu bwe kityo kati noba nga tokyassa bulungi nobeera ng'obeera munda muli ng'oziira ne batuza mu moroka ne batuvuga oba baatusuula wasimanyi gye baatusuula nga kiro nnyo natandika nempulya nga pain because omusajja baatutuulako kuva lwe baatujja ku ewambogo nga batutuddeko ku mugongo kyokka omusajja antuddeko kiro balina kiro ng'ameka nga muzito muzibu kyokka bwogezaako kugwa wansi ng'ebikonde bigenda kukutta mu mutwe ayagala osigale ng'endugo yibooti nga piki bw'ogiraba ne bamala ne batujjayo gye bali batututte simanyi nabo bansuula wabula nafuna bufunyi booda nenjigamba ntwala ku success omusajja nga tamanyi naye mbuuza esangibwawo nemugamba ntwala ku success media oba ere wasef booda simanyi luza ateeka mugogo map paka lwe yantuusa ekiro ekyo nasula bubi bannange zinalaba ku kufa abaana abalala simanyi bo balagawa simanyi babakwata bo babata tebabata wabula nze natuuka neŋŋamba nti kirabika katonda yantaasizza kanfiirwe ebintu ne ssente n'ensigaza obuki obulamu okuzzayo katonda emabega waliwo omwana oba yali wa Soul TV awo wenyini ku polling station omusajja olwajja bw'ati omwana n'amulemezaamu kamera ng'akikoze ki agimutaddemu yamukwata eriiso wano bw'ati kuba yasooka n'aleeta left bw'ati n'amukwata wano bw'ati kamera yo neegwa wansi kati n'amukwata eriiso lino nga ndaba bwenti fenafena nga tuli mu kutya eri yalinga battlefield n'amukwata eriiso oba yamufumita ate engalo eriiso yamusika bw'ati jjukira already owa electoral commission era abala obululu yeebase wali ono omwana I think oba yali wa Salt Media bwe mbanga nzijjukira yamukwata eriiso lino basibo ne bannyabo n'alisikayo nga tulaba bwe tuti abasajja nirigwa wali bweti nirikola liti bwe tuti nga tulaba oba naye kyekyamu ekyaddako kajjukira station ezimu zajja ne zikima bannamawulire baabwe oba ekyo mukimanyiko NTV netwala baabwe BBS ne bagamba muveeyo muwolekewo saddamu kulya nga nimpulira napatali sirina nengenda ku poliisi ey'ekawempe era eri reference yange my fellow colleagues natuuka ku poliisi amazima gali nti nga nabo batidde nentuuka ku reception ne bambuuza kiki ne mbannyonnyola ku byakalu era awandika nagamba lekeraawo genda otuule wali teyankolako n'agenda ku balala neŋŋamba buzibu ki ne wajja era omusirikale omulala nenkoma ku reception ne wajja omusirikale omulala nambuuza buzibu ki ne mugamba nange ebintu byange byatwaliddwa abantu besimanyi ndi omu ku ba victim abakoze ki nambuuza wa nti ewambogo omulala agenda kukola ki kukolako abasirikale nga basatu kuba bonabona nga bampitako tebagala kukola ki kunyamba ku ssaawa kuba ku polisi natuukawo zaali ssaawa nga 5 kati ku ssaawa okunkolako zaali ssaawa ndowooza nga 8 obudde bonabona nga nasiibaawo ku polisi kyova wajja omusikano munangamba young boy since morning I've been seeing you what's wrong ne munnyonnyola buli kimu nangamba genda mu ofiisi emu wali omukyala oba EDP soba yaani nentuuka mu ofiisi omukyala ne munnyonnyola era omukyala nangamba ogwo musango muki munene because nabali bakama baffe ng'omukyala wa polisi bwangamba bali bakama baffe katukole ki tubakolere ki nangamba genda nasindika mu ofiisi endala wa mukulu we bwenatuuka mu ofiisi endala omusajja nambuuza ne munnyonnyola nangamba katukuyambe tutya kuba naffe tetulina buyambe tuyinza kukola ki kukuwa namugamba just njagala ka reference kokka nze nzire waka nkiveeko nti kanambuze balwa z'olwaliro zirina namugamba balwa z'olwaliro of course nzirina nangamba okay kati ye najja nange ne tugenda ku reception nagamba yali ku reception namugamba ono mukolere bukolezi kaki ka reference akole ki agende
era ne bampaka reference nenvaayo ku poliisi but omusajja yaŋŋamba nti naffe tetulina kye tusobola kukolera bali bakama baffe so okuva ku olwo challenge zenfunyeemu nagenza okuddamu okutoba okufuna essimu lwabadde lutalo okuddamu okutoba okufuna kamera yo nga yekyagaanye ekifuba just a reporter and I can't lie I must report what is true kuba bo kye baagala nti bwe banaakola ebibi tetubiteeka mu kamera tetubigamba abantu baffe but security personnel because please we are not your enemies we are just reporters and you must report what is true and right so naffe mutusanga mutusonyiwe because namwe muli ku mulimo gwammwe naffe tuli ku mulimo gwaffe so that was my experience amanya nze Mugora Uzaifa aka Professor Mwawule I work with Success Media.